Abongereza ekikulu London abasobodde okubanga mututte obuvunanyizibwa okwekalakasa ku nsonga z'eggwanga mwenda abadde bambi mubalire ddala bino ebifaananyi mu ebadde ku Uganda House ebungereza abasobodde okubeerayo lwera bagenzi okwekalakasa mubalire ddala bwe bali kukola omulimu ogwo abaddeyo mwenna kale akalango kano mbadde nkakuba okuva naggulo mwezi guno 19 tebadde ejja kuba okwekalakasa mubalire ddala mwenna ab'ebungereza okukola omulimu ogwo ogw'okuba nti mugenze okwekalakasa mu bungi bwe mutyo. Alright. Ngenda kuba akalago kamu then tuyuka tugende mu maaso kubanga obulango obusinga obungi bwonna bwavudde mu ddiiro. Alright. Akalango kano ka conference oba seminar egenda okubeera mu ggwanga lya Canada nga kasoma bwe kati. The International Conference on Ending Malnutrition 2025. The theme Better Nutrition for Better Lives, second edition. Ejja kubanga etegekebwa mu conference hall ey'omutawaana ennene ennyo mu ggwanga lya Canada. Ejja kubanga etegekebwa mu Woodbine Banquet and Convention Center 30 Vice Regent Boulevard on M9W7A4. Nga omusomo guno gujja tandikira ku mwezi 17 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2025 gukomekerezebwa ku mwezi 18 era omwezi ogw'olubereberye ogw'okutita January omwaka 2025. Ng'oyagala okumanya ebisingawo ku musomo guno oba ku conference eno ojja kukubira kafulumu okutegeka conference zino ba seminar n'emirimu gy'okwewummuzaamu gamba ng'egy'okuzina okugaliba enjole n'emikolo egy'okulya n'okunywa kafulu oyo muyita Doreen Kajumba nanyini kampuni ya Extreme Music and Events Management ngene esangibwa mu ggwanga lya Canada. Omukyalo ono ojja mufuna ku ssimu zo mu ngalo okuli +1 647 929 0340 oba osobola mufuna ku +1 437 259 0631 abenga akubuulya ebisinga ku conference eno then tuyuka tugende mu maaso na buli kimu. Alright. Obulango buba buweddeyo mu butongole okujjako okwongera okugenda mu maaso kwebaza. Njala kwebaza mwenna ba comrade abasobodde okuba nti mutindiza olugendo lwa wiiki namba okuba nti mbadde muwerekeddeko president. Ba foot soldiers, ba chairman RS3, ba councillors, ba mayors, ba MP, saako mwenna abakola ku kitebe kya national platform mwenna n'ab'ebyokwendera president mbali mubalire okukola president mu maserengeta g'eggwanga mwebanyu balire ddala n'abantu mu maserengeta g'eggwanga njero bebaza omulimu omulungi mukoze okuba nti wabaddeyo okutiisibwatiisibwa okukwata abaana okubaga n'okugendayo okusazaamu ebisaawe okumugana ogenda ku radio naye era kibadde successful okuba nti akimaliriza kale mukuliko emanyi mulimu kuba omudda Kampala ntegezeddwako nti ne office z'ekyazanga poliisi yadde yaziwambye dda ku makyanga n'abaana abo n'abadde bategese omukolo gw'okuzigulawo babawambye poliisi n'ekizimbe n'ekiwamba n'ekyeddiza era president abadde agezaako kuyitawo nga baatezeewo dda emisanvu n'amaggwa era tasobodde kuyimirirawo kale poliisi omulimu gw'omukolo gw'okulemesa eddembe n'okuwa abantu okwogera kiba kikyamu nnyo naye nga abantu b'ekyazanga mwenna mbatumiddeko abantu mwenna abadde mu western third of the country nga muwerekera president n'okuba nti mbadde mukingiriza mubalinyo mubaleddera kale mukama bakuume atakuumira mpeera kati lero ngenda bawa ekigulalogi mbawe ne akalowoozo okusookera ddala njera kubaza mukama katonda namwe mwena bakomrade abadde bateekawo nnyo pressure abalooya abasobozeseza omu ku baganda baffe abakyali mu nkomyo muganda waffe Masawo Faustin okuba nti yateereddwa olunaku lwajjo okuva mu nkomyo muganda waffe wonawuli Masawo Faustin kulikayo manyi nti ebisomooza bingi osanze Uganda edduse emisinde ku myezi gy'obaddeyo naye tukusaasira ate beera mugumu kubanga ffenna enywera yeruma kubanga ffenna tusanga challenges ez'enjawulo naye onawe wakoma wajja okutandikira kale mwenna balooya abooluganda bikola muntu abamubeereddewo mubalinyo okuba nti muganda ffe oyo yasobodde okuba nti avaayo mu ngeri esoboka. Alright, ne muganda ffe gwe mumanyi obulungi yeeyita Madwasi oba Katerega Isaac. Katerega Isaac ono mutuuze wa ggwanga lya Amerika naye nga munnauganda ennaku zino abadde ali mu Uganda ng'akyalina emirimu gy'akola emitongole ku jjenga egy'obuntu naye yakwatiddwa ennaku 2 emabega ku butakkaanya wakati wa family members ku lw'omugenzi maama eyafiira mu ggwanga lya Amerika gwe mumanyi family members bano balina emisango sanji batadde Katerega ebintu bino biwanvu biri mu properties z'omugenzi za maama so bamutaddeko emisango sango era akomekereza bamuyingiza mu kkomera eruzira essaawa zino agenda asuze ruzira mpaka ngenda ku z'omwezi
mpaka wiiki ejja ajja okulabikako mu kkooti ya Mwanga wano ku Bulange, wajja okulabikako mu maaso g'omulamuzi alabe oba amuta oba tamuta. Nenge ekimusibisa z'ensonga z'okuba nti mukadde yaleka ebintu nga bano ate abali mu Uganda bayina engeri gye bakirabamu ku muganda afoono. Kale mwenna abali mu America nga mumanyi muganda afoono mumusabire nnyo, n'abali mu Uganda musobola okugenda omukyalirako mpaka lwe banaamuza mu kkomera ku lunaku olwokusatu wiiki ejja. So muganda afooyo Kateregga naye atereddwa mu kkomera Eluzira. Si lwa bufuzi, no, just nti ba family members abasigala e Kampala balina engeri gye bakwasaganyamu ensonga zaabwe. Ebintu bya family si byangu nnyo era sigenda bigendako nnyo, naye nga baagala ye ng'omuntu bamugyewo basobole okubanga bakola buli kye baagala. Lwaki njogedde ebigambo bya Kateregga bino? Yensonga lwaki ngenda bbawo ekirowoozo oba ngenda bbawo akalowoozo ka leero. Ngenda osinzira mu kalowoozo ka leero mbawe nga nsinzira ku muganda afooyo Kateregga. Mu kalowoozo ka leero ngenda kajja mu mboozi gye mbawadde ya Kateregga mbagambe bweti. Ng'omwana w'obulenzi yenna n'omwana w'obuwala yonna gy'oli ng'oweza emyaka 18 okudda waggulu, ngenda kuwagabuwa mu kalowoozo ka leero nti buli muntu bw'okula n'osajja kula olina okweyimirizaawo. Kyova olabaga nti baatankulu kwetakulira. Lwaki baatankulu kwetakulira? Omuntu yenna bw'osimbuka mu maka ga kitaawo ne nnyoko n'ogenda n'obeera independent ng'okola, kiba kitegeeza nti olina okweyimirizaawo. Ebintu by'abazadde batulekedde emabega oba balese emabega, tetuli entitled kutwala bintu ebyo, no. Era kyova olaba nti mu ggwanga lya Buyindi ebiraamo byabwe bira bya succession. Mu Buyindi abazadde bakola ebiraamo nga bya succession, nti omuyindi bw'afa teri kugabana bintu bye. Omwana ali mu kiraamo ekyo, abaana bali mu kiraamo ekyo bafuuka ba overall managers to carry on businesses, properties, loans n'ebintu ebisigadde byonna. Tekuli muntu aba alina buyinza individual nti yalina obuyinza ku bintu ebyo. Buli mwana alina avunaanyizibwa kyankanye okwongezaayo ebintu bya muze bye yaleka, era tekubeerako kintu kyonna nti mutunze, no. Awulira nti akooye gw'osobola ogenda n'otandika ebyo naye ng'ebya muze tebivuddewo, bibayambako obuyambi bitwala mu maaso. Kyobula nti abayindi bagaggawadde nnyo nga bakozesa foundation abazadde ze babalekera. Kale gwe omwana ali ow'obuwala, omwana w'obulenzi, kitaawo baalese ettaka oba alese emmotoka oba alese amayumba, ebyo si bintu bya muzadde. Muyina bikozesa kuba nti mwongerako kwe byalese ku estate, so si kugabana. Ekizibu kye tulina abaddugavu, ffe tulowooza nti omuzadde bw'aleka properties behind aba atulekedde ffe kugabana. Nedda. Yensonga lwaki nti ebiseera bisinga omugagga bw'afa ku kyalo, kasita amala okufa olunaku lwafudde, buli omu anoonya kyapa ndagaano, buli omu n'awamba, banka ne zijja kuba temuli prepared, baatutegeka bubi. Njala bbaga mu kalowoozo ka leero gwe buli muzadde ali eyo kimanye nti omwana omuteekamu ssente n'omuweerera, n'agenda n'asoma, n'abeera independent n'akula. Musomesa okuba nti asobola okuba ng'ayimirizaawo ebintu by'olese mabega, so si kubigabana. Era omuntu ogga nti osise tosikira property za mugenzi oba osikidde musaayi gwe nga mu bulombolombo n'ennono bwa Buganda butegeeza. Naye ffe tulina akajanja akasumagiza eyalira omuntu afudde gw'ofuuse omusika n'otwala obuyinza bano n'obacunya ebintu n'obitunda, buli muntu n'omulisa akakanja kubanga okimanyi nti olina obuyinza. Ekyo kikyamu. Ngenda basaba mwenna abazadde, either oli mukazi oba oli musajja, mutandike okufuna balooya nga mukyali bulamu. Abaana bammwe mubasomesa amateeka ge tuyita okutwala obuvunaanyizibwa okutwala ebintu by'abafu mu maaso, so si kubitunda. Nga mukola ekiraamo kye bayita succession will. Succession will ekiraamo ekyo kiba kiwa obuvunaanyizibwa bonna abaana b'omuntu oyo okuba nti beeyambisa ebintu byalese okubyongera mu maaso, so bitunda. Ebintu babira byansikirano, so si by'abantu ssekinnoomu. So si by'abantu ssekinnoomu. Buli muntu lw'okula obeera n'obuvunaanyizibwa okukola ebintu ebibyo. And for your information, omuzaddewo waddembe okutunda property ye n'agirya. Tolina w'osobola kuyimirira mbu nze simanyi, ndi muwalawo, ndi mutabani wo, ndekedde ki, nga bwe kyawandiikibwa mu ssemateeka oba mu Bayibuli nti olirya ku bintu bya muzaddewo. Nedda. Nkiddamu.
omuzadde wa ddembe otunda property ye oba ttaka lye oba nnyumba ye sente n'azirya nga takwebuuzizaako. Nkiddamu gwampuliriza kuno manya abamu kigenda balumya emitwe ne kakibagambe nkibasonseke mu mutwe. Omuzadde yenna taata wa maamawo waddembe okutunda property ye n'alya sente ze nga takwebuuzizaako kubanga ebintu yabikolanga ye tekwaliko sente zo tekwaliko za jjajjaawo. Mulekerawo akajanja kasumagize yalira ng'omuzadde afudde ne weefuula kagubiru ng'ejjindu ly'enkoko erirekerera emberere erikwata emabega mbu kubanga oli mwana wa gundi. Nedda. Omuzadde wa ddembe okulya sente z'okutunda property ze nga takwebuuza. Bw'aba akuyambye okuteeka mu kiramulaga nti managinga ebintu byange, you are lucky enough. Naye omuntu olufa buli mwana n'avaayo nze ngenda okusika bana ebintu byamuzeeyi nze ntutte wano nga bwe bakiwandiika luddawa. The moment kasitoweza emyaka 18 you are less concerned about your mother or your father's properties. Mugende mukole. Tekabadde akaloozo ka leero. Katugende ku Kigula Luggi. Era mbalamusizaako mwenna abanyumirwa Ekigula Luggi kyange okwetola ensi yonna gye musinzira okundaba gye sibeera ate nga mbatuukako ku ssimu zammwe ne ku TV zammwe. Ekigula Luggi kya leero njala kiweereza mwenna bannayuganda oba ompuliriza oba tompuliriza naye ng'ate mumanyi nti mumpuliriza oba mundaba. Nakyo kigenda banyiizaamu naye nga kyekituufu. Nabadde wano mukwano gwange munankubira essimu tuli mu Kigula Luggi kitandika. Naŋŋamba owaaye lumbuye konze wangi ssebo nti oli otya konze gye ndi ensi ogiraba nga bw'etambula ne mugamba nze ensukkawo ne wengirabira weetambula wabula ensi eri ku sipiidi ya eri. Naŋŋamba oli mutuufu nnyo emirundi mufukunya ne mugamba kyekyo. Naŋŋamba wali otuddekaawo ne weebuuza nti tulina abalalu bangi nnyo ate abalalu babika bingi konze kikyotegeeza. Naŋŋamba abalalu babika bingi nnyo ate abalalu abasinga okuba bomutawaana be balalu abatali mu ddwaliro oba amalwaliro g'abalalu nti be balalu abatambula era abalina paasipooti era abalinnye ennyonyi ne bagenda mu diaspora ne mugamba bwe batuuka. Naŋŋamba kandi okufiire ku ntono. Naŋŋamba tulina ekika ky'abalalu abaafuna visa ne bafuna n'obutuuze mu nsi z'abazungu wonna we basangibwa nti abo basinga obulalu konzi batuuka. Naŋŋamba ekibafuula abalalu nti ye muntu okuva e Uganda ng'avuddeyo talina mulimu ng'ensi yamulema talina kyakkola oba yatunda ebibye ng'ensi management y'ensi ebyobufuzi ebiri mu nsi bimulemesezza. N'atunda ebibye n'afuna byafunye n'alinnya n'agenda e Bulaaya n'afuna obutuuze ne batannabufuna naye ng'ali mu Bulaaya. Nga mu Bulaaya mwali ate yasinzira okuwagira National Labourers Movement NRM era ng'ayeekera aseddekera abega ataabo abali mu kulwanyisa effugabbi mu Uganda ne mubuuza bwe gutuuka. Naŋŋamba wattu abalalu abo abalina obutuuze ne visa z'ensi endala ensi ze balimu nti zirimu demokrasiya nti osobola okwogera ekigambo kyonna w'okyogeredde n'otambula kunze mpulira nti ensi ze twogereramu zirimu peaceful transfer of power kunze luve ku ntono nti ekyo kituufu. Naŋŋamba nti ensi ezo zitwala ebiweerezebwa okuva mu gavumenti eri abantu kyetuta service delivery abantu ne bafuna service konze oli mutuufu. N'ayongera n'aŋŋamba nti ensi ezo ziwa abantu baazo amalwaliro amasomero enguudo emirimu n'ebyokwerinda nga biri ggulugulu. Ne mugamba simbula emboozi gwe tugende mu maaso. Naŋŋamba nti abantu abo bennyini abalalu benjogerako abawagira era nga bali mu diaspora nti n'oba batalina mulimu ng'azadde abaana nti gavumenti ye yensi mwali erabirira abaana be naye kennyini emulabirira ng'emuwaaka mwanyi nti wangi maama nti Naŋŋamba nti oyo omulalu alina paasipooti nga wagira NRM yafuna n'obutuuze munnange ne bwafunamu ssenyiga asobola okukubira omusawo n'asindika ambirobosa okubira ambulensi ne zijjanga 5 twala omulalu oyo naye ng'omusanga tewagira NRM. N'ambuuza kati ebintu bye bali mu nsi eyo mu Uganda tebisobola kukoleka konza ate werekere bisoboka emirundi bifukunya.
nangamba okimanyi era abalwalwabo tebakimanyi nti raw materials cheap labor byonna ebikozesebwa mu nsi ezo okuyimirizaawo gattako ne gold reservatories balina mu nsi ezo zonna ziva mu Africa ne mugamba waayo werekere ebitundu by'okuba binsusseeko okutegeera naye ate oli mutuufu emirundi 10 nangamba be balolwa basinga okuba bomutawaana abawagira NRM nga bali mu diaspora ng'ate biri mu diaspora bisoboka okuba nga bikolebwa mu Uganda ne Africa yonna era n'akomekeza nga nti abalala okugjako nti ate balalu nnyo nkikonze wangi tebakimanyi nti Africa nga yajjewo enkolagana yaayo n'ensi z'abazungu mu myaka 10 egiddako ensi z'abazungu zitandika okugwa economically nagenzo kibala abalamu nga kituufu kale mwenna abali mu diaspora mulina obutuuze bwa America owa Canada owa Bungereza ne mu European countries ngwagira NRM wattu wandibanga oli mulalu ebituufu kigula lugi nkifundikidde katusimbule ne video ya leero awulidde nga kikunyiza ekigula lugi nze seetonda ku kyemba njogedde bisigala byange video yalo tugenda gikolamu bitundu ebi bibiri ngenda sooka n'ekyemmengo then nfundikire n'ekitundu ekyajja na information ekyebyobufuzi tutandikidde wa katutandikire wano okusookera ddala njala twala mukisa guno okwebaza bannayuganda mwenna abali mu diaspora n'abali ewaka abakoze nga video okubanja Ssaabasajja Kabaka mwe bali nnyo mwe balire ddala temujjanga okwo wattu omulimu mukozi gwa ttendo nnyo okuba nti mutaasa obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka kati tugenda kuva eno video ku ntono mpola naye tugenda giva tutya katutandikire wano olwalina kuza omwezi 19 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2024 ssaawa ziri 2:22 okusinziira ku sose zange okujjako nga bakyusiza ngero bategeeza mwenna Abaganda ne Bannayuganda nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II mutabani wa Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa yandiyingira mu ggwanga ery'owajjajjaabe ku lunaku olw'omukaaga ekiro nga bukya ku Sande oba ku Sande emisana oba akawungeezi ku Sande olunaku oluvaako olw'enkya nkiddamu okusinziira ku sose zange Ssaabasajja Kabaka yandiyingira ku lw'omukaaga akawungeezi amatumbi g'obudde nga bukya ku Sande oba ku Sande akawungeezi okujjako nga bakyusizaamu naye bw'ayingira kiki ekigenda okubeerawo kandi okuviire ku ntono nabagamba nti obwato bufa magoba bale munansonyi bugu mulingi obwato bufa magoba nti olwaleero luno wenjogera ebigambo bino nti ye abasajja si bakaawufu balwadde olw'obbasuuza mission yaabwe eyali ennekusufu ng'era teri yali agenda gitegeera era okujjako ffe obutamiivu bw'okusosola media saako mawaggali atudde kafoomu eggulama saako n'abanyi b'ebikoola ebya kiragala ebizaamu omusaayi mwebala omulimu gwonna gumukoze naye enteekateeka yiino Ssaabasajja Kabaka bw'akomawo ku lunaku lw'Essande abantu wano wammanga beetegese omussa mu buwambe mu nsi y'obwajjajjaawe okuli Wasanja Kawuli Charles Peter Mayiga n'omusajja gwe bayita Kitenda Lutwama Mukiibi saako ne musajja mukulu John Katende ng'asinzira jja n'abasinzira okuwa ebiragiro era Ssaabasajja Kabaka ajja kubanga
akunguusibwa okuva ku kisaawe Entebbe atwalibwe mu lubiri olw'Enkoni Butereevu gye batajja kukkiriza muntu yenna kumala gakuba liiso ku Ssaabasajja Kabaka era n'okubanga tebakkiriza muntu yenna kubaako kyamanya kiki kiri mu lubiri lw'Enkoni. Mumpulira bulungi nnyo kankabaddiremu ku lunaku lw'Essande bw'anaaba bamanyi obbikyusa ng'akomye okwaboobwe watta olunatuuka ku kisaawe ajja kuba ng'akunguusibwa akabinja akajja kuba kakulembeddwa Mayiga, Kitenda, Lutwama ne Mukiibi. Era meeting eno yatuula wiiki eno nga tumaze obbasuza Ssaabasajja Kabaka. Mu meeting eno bagamba nti bagenda kukkiriza muntu yenna okuba ku kimuli ku Ssaabasajja Kabaka bagenda mutwala Butereevu mu lubiri olw'Enkoni gye batagenda kukkiriza muntu yenna waddaani okubanga alaba ku Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo. Ndoza mutegedde bulungi. So bano buli kye bakola kyonna tubabeera mu maaso era ne tubategeeza. Lwaki bakola ekintu kino mwabasuziza omunyago? Amawulire gafulumye mangi nnyo mwagalabye naye njagala okubaza mwena comrade abadde batambuza information okuva ku mikutu egy'enjawulo n'abakoze omulimu gw'oku BBC mu balimu Mayiga yali alowooza nti Kabaka wa bulijjo nga ye era bajja kukwata omuntu bamuttire gye bamuttidde nga ensi tetegedde. Kale BBC yo olwabigudde mu matu yo neekola ekintu kyayo ng'egana amawulire mwagale bulungi nnyo aga BBC nga Kabaka bamaze omulanga BBC nemuwanikayo. Lubadde teruli awo n'ogumu ku mukutu gwe South Africa nagwo ne gumala egobe mu kibya nagwo gugambye bwe guti. Moving on, Namibia has refused to extend the visa for a Ugandan king who has been getting medical treatment in the country since April. We're talking about King Mutebi, the second of the Buganda Kingdom, which is the largest traditional kingdom in East Africa and consists of Uganda's central region, including the capital, Kampala. Now he has been receiving treatment in Namibia for an undisclosed condition. But Namibia says it cannot allow the Ugandan king to extend his stay. Its authorities have reportedly been miffed over protests by Ugandan activists at several Namibian diplomatic missions. Namibia says its diplomatic officials were being harassed regarding the king's stay. But why were the Ugandan activists protesting against Namibia, a country that was offering medical treatment to one of its most influential people? It's because they feared their king had been kidnapped. In May, there were protests at the Namibian High Commission in the UK. Ugandan protesters have been demanding transparency over the king's extended stay. They want details of the king's whereabouts to be made public. The Namibian government then reached out to the Bugandan Kingdom. Authorities just 2 weeks ago, Buganda had traditional chiefs travel to Namibia to check on the king. But this sparked diplomatic concerns between Uganda and Namibia. Why? Because the visit by Buganda traditional chiefs was kept a secret. Neither the kingdom nor the Ugandan government were informed. It drew rebuke from Uganda's president, Yoweri Museveni. He said the series of events were an embarrassment for the entire country. Now, fears over the Uganda king's kidnapping surfaced despite his address in a pre-recorded video, where he spoke of his improving health and assured people that he would soon return. Well, now he's left with no choice. Namibia says it is just acting according to rules, where a foreign national who has stayed for 90 days has to return to their country. Namibia also said it is not interested in this kind of bad publicity. Namibia's foreign minister said since the Ugandan king came to the country, there has been an influx of people from Uganda. So Namibia has now... Alright. Kati ngenda maaso n'okusooka obebaza. Nja kubaza mwenna abeekalakasa okwetooloola ensi yonna n'adde bawandiika abaluwa bali nnyo bali ddala. Kati njagala tukwate vidiyo eno mpola tutya
nabagamba bw'obanga otunuulira ekintu kyonna okitunulira ng'owendali ayita ku lutindo era nze mba ntunuulira ekintu kyonna owendali bw'oba atunuulira ekintu akiramu ebintu 2 ku 3 naye nze olumu bwe ntunula ku lutindo ate bwe mba nga akuyita ku lutindo nga sigudde mpitira ddala ku sayidi esembayo eyo kati ngenda bbawa empiyu 2 lwe twandiise A ne B ku ssaga eno nkiddamu ngenda bbawa empiyu 2 ku sayidi A ne B mu ndowooza yange naawe ozimbe ekikyo mu ngeri yonna gy'oyagala kizimbamu. Katutandike bwe tuti nti wandikola ekintu okulumya omuntu wattu n'owunzika ng'oyambye muyambe ekkiriza tutya. Museveni, Mayiga, David Wasajja, Agnes Naabawiiki ne Sarah Kafuutu saako ne John Katende bayagala okuttira Ssaabasajja Kabaka mu kimugunyu nga tewali muntu n'omu amanyi. Ne tugamba nedda tebijja kusoboka. Ne tukola bye twakola okutuuka olwaleero mpaka olwaleero bwekibaddewo. Era ekyo kyo njagala beebaza mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Mwebali nnyo mubalire ddala. Kati mu nkola y'emu Yose mu sisitimu ye eya divide and rule n'ey'okwonoona erinnya ly'omuntu ng'anaagala okujjawo akikola emirundi 2 gyegiriwa. Ebbaluwa ze yawandiise mwazirabye, abataka abagenda mwabalabye, engeri gye bagendamu mwabalaba, engeri gye babaswazamu mwabalaba. Watya o watifu, watya mu Luganda ne watifu mu Luzungu. Watifu oba siwatyanga Museveni yayagadde okukozesa enkola y'emu okulaga nti Ssaabasajja Kabaka asobola okubeera mu overstay n'atawebwa visa ne batyoboola ekitiibwa kye. Kitunuleko mu anga eri endala gye nkulaga nti watya mu Luganda oba watifu nga Museveni ye yakoze ebintu bino byennyini ng'akozesa nabibya government olwa pressure gye tugitaddeko ye neekola decision ya Museveni n'agifunamu alabise Ssaabasajja Kabaka nti asobola n'okubeera mu overstay oba okuguma mu nsi kubanga mumpulirize bulungi nnyo. Mwenna abantu abali mu mitala w'amayanja n'abaali bagenzeko okufuna obujjanjabi. Medical visa elastinga for 6 to 12 months bw'ogifuna mpulira bulungi. Medical visa wonna woba ogenze elastinga between 6 to 6 months to 12 months. Medical visa nti bw'ogenda okufuna visa ey'okujjanjabwa ebeera wakati w'emyezi 6 ku mwaka ate ebeera renewable esobola okusaba ne bakulinewingira munfuna bulungi nnyo. Eya Ssaabasajja Kabaka yabeera etya ennaku 9 simba wakati kankuwa ekirala ku bumanyifu obunene n'ekitibwa kya Ssaabasajja Kabaka nti ye okimanyi bulungi nnyo nti bw'ogenda mu nsi ezo ng'olina ennaku 9 ng'omuntu omuzze obuzze nti ye bw'oba tomaliriza kyakuleeta era olina olukusa oluteekayo application okwongerayo ennaku zo kubanga kiri mu mateeka g'ensi eyo ne bakwongerayo ennaku ng'obabulidde ensonga lwaki okyagenda kusigala wano. Baagala tugamba nti visa ya Ssaabasajja Kabaka ogisaba baagisabye bula ennaku 2 visa yeggweko. Mayiga yali takimanyi, Museveni yali takimanyi. Nkibuuza gwali kuno Museveni kwoli, Mayiga kwali, abataka kwe bali, buli omu kwoli. Eyo y'endowooza yange. Kati omanyi bagamba totta kibe nga tonnakikenenya ndusu. Totta kibe nga tonnakola ki? Tonnakikenenya ndusu. Nabagamba bajjajjaffe abataka bakulu b'ebika tuwawe obudde bajje boogere ebintu byabwe tubiwulirize.
nti ye njagala tuwulirize obutambi buno bulungi nnyo. Njagala tuwulirize obutambi buno bulungi nnyo. Bulungi nnyo tubuwulirize. Bwe tumala okuwuliriza obutambi buno, buli omu ogenda kwesalirawo. Naye akatambi kengenda okusooka okuzannya, njagala buli muntu awulirize ekigambo abataka kye bayogedde okuva ku lunyiriri olusooka mpaka ku lusembayo. Ndyoke nkole forensics, then nzeko obutambi abazzukulu abafulookinze olukuŋŋaana olwo ebibuuzo babuuzizza. Lwaki? Njagala mumpulirize. Jjukira abataka bano be bamu ku bataka Museveni be yawa ettaka. Be bamu ku bataka Museveni be yawa ssente. Era nze bwe bakomawo nabagamba mubaleke muwulize ebigambo bagenda okwogera mujje mu ansa. Kansooke nzannya akatambi kano mukakoleko forensics. Nga nze sindako kakoleko forensics. Muwulire bulungi nnyo. Nze ndyoka kakoleko forensics. Wulira. Oluvannyuma lw'abataka b'obusolya okomawo ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde okuva mu ggwanga erya Namibia gye bali bagenze okulaba Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu mu Kimpowoozi babadde basibise wiiki nnamba. Leero batuuzizza olukuŋŋaana lw'abannamawulire ku kitebe kyabwe Mmengo gye bakuŋŋaanidde okulambulula ku lugendo lwabwe lwe baalimu. Obubaka bwanjudde Omutaka Kyaddondo Mbugeera Mulo w'ekika ky'Envuma ng'ategeezezza nti baayitira mu mitendera egyali gyetaagibwa okulaba maaso moogi wadde nga tebabaganya okutuuka Kabaka waali. Abataka bayinza okuba tebagobera mitendera naye twali tulina eddembe ery'okutambula era twatambula era netutuuka. Bagamba nti baali tebakimanyi nti waaliwo emitendera emirala gye bataatuukiriza. Emitendera mingi gye twali tulaga siffe tufugayo n'eri eriyo ab'obuyinza abakola ki abafugayo. Twali tetusobola kumalayo emitendera gyonna egyo nga tetunnaveeno. Agamba nti wadde nga emitendera mingi naye eri nayo eri abafugayo. Twali tetusobola kuva eno nga tetumazeeyo emitendera gyonna. Tutandise forensics. Emitendera mingi ate eri fiffe tufugayo. Twali tetusobola kuvaayo wano nga tetutuukiriza mitendera gyonna. Kitegeeza mwagituukiriza katukazzemu Katonda emabega wano. agamba nti wadde nga tebasobola kumulaba, agamba nti wadde nga tebasobola kulaba Mutereka, baafuna okukakasibwa okuva mu basawo abakugu nti gy'ali mulamu. Ne Ssaabasajja ali mu mbeera emusobozesa okubeerawo ng'omuntu, ali mu mbeera n'oyera atereera. Ekyo twakimanya, gavumenti ya Namibia ekyo yakitubuulira. Bongerako nti baali tebalina kwebuuza muntu yenna okulaba Omutanda nga si nnono mu Buganda kubanga bo ng'abataka balina obuyinza obwenkomeredde okulaba Kabaka obudde bwonna we baba baagalidde. Abazzukulu baffe bonna gye bali ndi kikafuuwe ffe abataka okwawukana ne Kabaka Ssaabasajja Kabaka waffe. Era tukiddamu nti omuntu yenna agezaako okulaga embeera bwetyo eri abantu baffe abaawubisiddwa oba aba alina ekigendererwa ekikye oba sinakini nga Buganda gyakola ki gyatayagaliza. Beesomye okwaŋŋanga bo bonna abaagala okwekiika mu nnono yaabwe bwe batyo ne bakkaatiriza nga bwe balina enkizo ku bulamu n'embeera ya Ssaabasajja Kabaka. Gendererwa kyaffe kunyweza mutaka, naye omutaka bw'anywera ne Namulondo eba ekoze eki eba enywedde. Beeganye ekya Pulezidenti Museveni okuvujjirira olugendo lwabwe nga bagamba nti ensonga eyabatwala ewa Pulezidenti kwe kubakwasizaako mu nteekateeka ezimu era ne bakikkaatiriza nga we baali bagenze ew'omuzukulu waabwe nga tebalina musango gwe bazza. Okugenda kwaffe wa Pulezidenti tekukwatagana na kugenda wa Kabaka. Basambaza ebize byogerwa nti okugenda e Namibia baali beenonya. Okugenda kwabwe ewa Yoseri Tibahabulwa kwali tekukwatagana genda wa Ssaabasajja Kabaka, baali bagenzi wa muzzukulu waabwe. Bajjajjaffe abakulu b'ebika abataka, Museveni yafuuka ddi muzzukulu wa Buganda. Bwe bayita abazzukulu ba Buganda, Museveni yafuuka ddi muzzukulu wa Buganda.
era mu butambi bwonna bwe tulina nga tetufunangako wadde bankaluwa etutegeeza nti mu butongole mwali mugenze kukyalira muzzukulu wammwe Yoseeri asibuka mu lujja lwani, asibuka mu kasolya kaani, asibuka mu ssiga lyani, ani ow'omutuba amutubaza okumwanjaaza Buganda yonna gomugandi mwali mugenze kukyalira muzzukulu wammwe. Tuli mu forensics. Kankaze wano katono. Twaliwa pulezidenti kwe kubakwasizako mu nteekateeka ezimu era ne bakikkaatirizanga we baali bagenze ew'omuzzukulu waabwe nga tebalina musango gwe bazza. Okugenda kwafuwa pulezidenti kwali tekukwatagana na genda wa kabaka. Basambaza ebise byogerwa nti okugenda e Namibia baali beenoonyeza byabwe kubanga kibakakatako okunoonya Ssaabataka. Alina obuvunaanyizibwa ki obuwe abataka twatuukiriza buvunaanyizibwa bwaffe obutukwatako eryani Ssaabasajja Kabaka. Abataka bano era bakunze Obuganda okubeera abakakkamu nga bwe bagoberera ensonga y'obulamu bw'Omutanda kubanga balina okwolesebwa wamu n'enkizo ku ngeri gye balina okukwatamu ensonga eno. Oyinza okulaba nga kyenkoze kyawukana ne kyolowooza ne kyewandibadde ogamba. Naye ate ffe mu ntambula yaffe ng'abataka bajjajja ate tulungamizibwa mu amaanyi ge mutalina. Ku ky'eggwanga lya Namibia okugaana okuddamu okuwa Ssaabasajja visa mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa olunaku olw'eggulo abataka bagamba bino tebabirinako obumanyi bwonna. Ate mu mateeka visa bweggwako omuntu asaba endala bwe batagimuwa abatagimuwa baba bamanyi ensonga bakisabaze kumuwa visa. Olukungaana lubadde lugenda mu maaso ne wabaawo abazzukulu abeeyita aba Buganda bawambye akazindaalo ne bateeka ku nninga abataka ab'obusolya abaagenda e Namibia okunnyonnyola mu butuufu bwakyo ekyabalobera okusisinkana Kabaka. Omutaka bw'oba tosobodde mukkiriza genda kusisinkana mukama we olwali abaagenda okusisinkana Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nga namba 2 bamulemesezza. Abazzukulu abakulembeddwa Ssemusu Mugobansonga wakati mu kufukamira n'okukaba basobeddwa ekane mu kibira olw'essuubi okubaggwamu okulaba ku kabaka waabwe kuba baalina mu bataka abaagenda e Namibia. Abataka banjudde enteekateeka ey'okuzimba ekizimbe ky'abataka kye batuumye Ratamu House ekigenda okuwemmenta obuwumbi 53 okusaako Busolya Education Foundation okutumbula ebyenjigiriza ne bataka mutindisako okutumbula ebyenfuna ne basaba abazzukulu okubakwasizaako. Omanyi nokoza dda kkubira engoma n'ozina. Mwakoze olukungaana lwa bannamawulire okutegeeza abazzukulu ba Buganda biki ebyaffe Namibia. Ssaabasajja Kabaka temwamukubako kyamulubaale. Baabakwata nga nina bwe gisimufungize. Ebifaananyi twabiraba. Ne mugamba nti baabagamba Ssaabasajja Kabaka gy'ali era abazzukulu tukendeeze puleesi ey'okubanja eyo koodi y'amayiga ne Museveni. Tetukomye okwo. Mufundikidde mwanjudde enteekateeka y'okuzimba ekizimbe kyammwe n'essako yammwe ebyali byabatwale wa Museveni mu kusooka eyeebera press conference okubuulira abazzukulu ba Buganda ku nsonga ezabadde Namibia. Nze mbuuza si walampa mbuuza bubuuza eyabadde press conference oba olukungaana lw'amawulire okubuulira Abaganda ebyaffe Namibia kubanga ne ssente z'abatwale Namibia ziriko bibuuzo. Ekizimbe kyennyini ettaka ko mutudde Yoseeri yakibagulira obuwumbi 907 ne ssente zikuba ekyapa Yoseeri yagenda ozibawa. Mwakyanjudde kati omuntu weyebuuliza ekituufu ki? Kati ngenda baga mbutongola abataka tetukyabajjako mpewo yonna esobola tuwa buyinza oba bubaka gye muli. Nze olwaleero mbanaabye mu ngalo kubanga nina ekirowoozo ekindeetera mu mutwe gwange kiŋŋamba nti singa Ssaabasajja Kabaka akoma ku lunaku lw'Essande mweka ennyini abataka nkwenge bwe zimala zirya zinnaazo oba gwe bali nayo yamutta bandi bateekamu emboozi ti Ssaabasajja gamuwedde ku mpagala mutuule mulonde
omuntu agenda okwongerebwa Kabaka mu maaso. Ekyo kyange nganze era mugenda kiyisa olw'ettaka eryo n'ensimbi ze baabawa na biki musuubira okukola. Mukitegedde bulungi nnyo. Temukyavaako wadde empewo esobola okubulira Abaganda ekintu kyonna. Lwaki tebakyavaako mpewo? Ebbaluwa gye mwasanga e Namibia ng'ebagamba nti bakkeyateeka Abassaabasajja Kabaka baamusibirayo okuli Wassanja Carol Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulengejja, David Wassajja Apuli omusajja omutoolo, Agnes Naabawiiki ne Sarah Kafuutu ne John Katende be babalemesa. Abazzukulu baafukamidde mu kitiibwa babooza nga boogera ku Mayiga. Mwafulumiza eddoboozi liga nti temwogera ku Mayiga. Lwaki? Kubanga tokimanyi muli bangu baakugulirira na baakulya mbuzi. Ng'era omukubiriza mmwe bwali Mayiga gwe yeerondera. Wala abazzukulu we badde balira mu Mayiga amaaso. Mmwe kennyini kansooke kano. Jajja tukusaba soyo okuba nti ebyengeyengereze kola kyonna kye tusobola tetuli mabega wammwe tetusobola kukkiriza Ssaabasajja kuba nti tetusobola mutola mu ddwaliro lya mulembe lisimwayo mu nsi yonna. Tulina ssente tujja kuzisonda jjajja tuli mabega wammwe. Ssaabasajja Kabaka ayinza okubaga alina Namibia ensi eyo kyabwetyo lwabalabye abataka. Mutuyambe bannange, mutuyambe mutuwoye, mutuyambe tetuyinza kukkiriza Kabaka waffe kubeera mukwambe bwatyo. Eka twakuwandiikira tetuwandiikira wakiraba nga kyakutuukako jjajja. Jjajja mmwe mutuukirye Kabaka Katikkiro Mayiga wakubiri abataka mmwe mutuukirye Kabaka namba 1. Mulimire ku magulu gammwe temutya. Tetuli bazzukulu tuli beetegefu. Jjajja kukikankuleko ekisembayo ng'abapuutindaakola. Jjajja Ssaabasajja Kabaka tayinza kubeera Namibia. Amalwaliro gali mu Germany, gali mu Italy, gali mu Sinagazo omujjanjaba. Mutuwe ennamba kwe tuteeka ssente tusondere jjajja waffe Ssaabasajja Kabaka tumutaaze okuva ku musalaba gwa Mayiga. Naye bajjajja tetulina enjogera egamba bweti nti oli bw'aba teyatya aba yalya. Bw'aba teyatya aba yakola ki? Naye bajjajja sisobola kibateekako nti mwalya ne mwatiddemu. Mwe temwalya naye mwakoze eki? Naye mwe muli bajjajjaffe twekakasa nti ye mmwe Abaganda mbagambe nti Namibia mwagenda baabalemesa okulaba Ssaabasajja naye temwalya. Naye oda oba nebyakolebwa byava eno e Buganda okulaba nga babalemesa. Sijja kwogera bingi naye bajjajja mbeere bagumu naye ng'Abaganda mbabuulidde nti Obuganda ne Ssaabasajja biwambe. Oyo omu ku bazzukulu, omuzzukulu wasembyeyo yakoze bw'ati. Muzzukulu yasembyeyo yakoze bw'ati. Aluwa yo omuzzukulu yasembyeyo yakoze bw'ati. Twogedde ku bataka emmundu nezinoonya batunoonya luwendaga mu nnyumba sikyebaka ndaba ninganga mulalu jjajja bakubite kubizi simu mbaleka tunoonya tutemula asindika abasirikale attamule Abaganda alina emmundu agatutulugunya Obuganda babuwamba jjajja bawamba Obuganda jjajja babuwamba twagala kulumba muduubira tulumbe. Ssaabasajja Kabaka ayinza kyokubaga ali Namibia ensi eyo kyabwetyo twabalabye abataka. Mutuyambe bannange, mutuyambe mutuwoye, mutuyambe. Alright. Kati abazzukulu bate bakoze naye era walabye omutaka eyabadde ku muzindaalo ngaga toyogera bya Mayiga. Kitegeeza nti babagambye temusobola kwogera ku Mayiga ne Museveni. Fenno tugamba tutya? Tugamba bwe tuti. Ebyafaayo tubimanyi bulungi nnyo nga ebiddiringana mu Buganda. Nkyabataka bennyini abamu beekobaanako ne Katikkiro saako n'abafuzi b'amatwalo kulya mu Ssaabasajja Kabaka Bassekabaka abasigadde enkwe. Watu tekyawukanyeeko na kino.
Ekikyawuddeko kiri nti ffe bazzukulu abamu.com era badde ku mitimbagano gino gamba nga omutimbagano gu X, TikTok n'obwenyi bw'ekitabo saako ne WhatsApp groups n'amasimu agakuba. Tuvuddeyo okwogera ku nsonga zino nga tojjukanya ku byaliwoko obajjajjaffe babeererawo ne tuga tekijja kubeerawo nga bukyaliwo. Kati bwe buzibu musanze temwagala bazzukulu boogere mubategeerere. Twandibadde tukkiriza tutegeerana n'okuba ntudiringa n'omusajja Omunyarwanda gwe tumanyi tatwagala. Ate nga ye mission yagimanyi alina kukozesa Baganda kusaanya Obuganda. Tugamba nedda. Basobola okwogera ensonga zino katuve tuzoogere gwawulira nti kikulumya ogenda ozaale oba weesaleko ekigero oba ekigero kiwete okiteeke mu nsawo ebisigadde kinakyokya tukimize nga tukyogedde. Kale n'olwaleero njagala bagamba ebigambo bino wammanga buli Muganda wooliwo atabufa magoba tandika okukuma ekyoto tambula ku nsozi tandika okukola kye tuyita okunoonyereza ku bantu abafutubadde Mmengo tandika okunoonya ku bantu abasaanya Obuganda kuba tetugenda kugenda nga Obuganda baffe busaanyewo ng'ennono yaffe n'obuwangwa nno busaanye tetugenda kugenda mu nsi ndala tolikyuka kufuuka wa ggwanga ddala tolikyuka kufuuka wa ggwanga ddala nakibuuka ojja sigalo nakibuuka olya muwanga ojja sigala ng'oli muwanga olw'ensonga nti Abaganda tebasobola kuyingira mu ggwanga ddala ne balyetuuma ng'ate abakozesa okusaanya Obuganda bwe yeefuula ne yeeyita nti Munyankole nga si Munyankole musajja Munyarwanda. Switch agemmengo gawedde tugenze kujja ne information wennyini awenfundikidde we tutandikira. We shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Mukamwa. Now if you say, we shall crush. We shall crash. Abazzukulu twaga bali steady nnyo. Uli reply. Fenga Baganda. Kikuluma lwakuba tuli Baganda. Tuli Baganda. Tujja kubeera Baganda. Watusanga mu Buganda. N'abaana baffe Baganda. Ne bajjajjaffe Baganda. Era ogenda tuleka mu Buganda. Kubanga tuli Baganda. Totumalaako mirembe Fenga Baganda. Tubeere baki? Tweyite baki? Tweyite mmwe. Tuli Baganda. Kale tuli Baganda. Awo tugenda okusimbula video yalero mu second part ey'egeno information. Yo seriki bahabula tabasira matabano wa kalensete tumizede nsanga bisibe nanyini kabuyonje tambula. Wajja mu Uganda nga bakuyita mu 7 n'oyongera keri akabuta. Nenkunyonyogera ebigere n'osinika otulingaya. Nenkunyonyogerera ebbanga nga nkubuze byafaayo ne byekusomanga tobirina kutuusa Romero ganti ya ogwo omuntu omuhanga n'oli okuva n'ogamba nti nze Yoseri tebahabulwa n'ebyalo tabayisiro jaddijjayo eri kulaga nti wa imposter toli musajja Munyankole oli Munyarwanda. Ekyali kiremye omugenzi Milton Obote yagezaako kyemfasizing nga akigabana Uganda toli Munyarwanda gwe efudde Munyankole. Kati mutulaga true characters ne kala za mwenti muli Banyarwanda. Teri Musoga agenda fuuka Munyarwanda. Teri Mukaramoja agenda fuuka Munyarwanda. Teri Northern agenda fuuka Munyarwanda o Munyala fuuka Munyarwanda oba Mutola fuuka Munyarwanda o Munyankola fuuka Kabere Muganda. Bati mumuli n'ekizibu. You come afraid ni mwefuula amawanga amala ne missioniza mwezi okubatta. Mukulu ne bwolizinira ku mpiso emyaka gyonna tosobola kufuuka mutaka wa Buganda tosobola kufuuka mu Uganda oli musajja Munyarwanda. Wefuula Munyankola Banyankole bakugobe waabwe neyagala okwefuula omuga Abanyankole bagaana Kristo wakabaka busano bali buzaabo ng'abantu tebamanyi nze nakugisa erinnya tibahabulwa eryalo tabayisiro jaddireeta olyemba abantu baliko bategere nti oli Munyarwanda. Kati ffe tetusobola nze ekisinga okunnuma sisobola kufuuka Musoga sisobola kufuuka Munyankole sisobola kufuuka ggwanga lyonna mu nsi yonna nina kusigala nga ndi Muganda oba ndi Musoga oba ndi Mutoolo oba ndi Munyolo sigala ndi ekyo. Gwe bw'oyagala okunzijjako kyendi ng'ate gwe wakyefuulira mu ngeri y'okusaanya mba sijja kukkiriziganya naawe.
tugenda kulwana paka bulira eyeyita omunyonkole muraho abanyarwanda murakomeye cyane murakomeye ng'amabuye murashaka mbavugire Kiswahili? Turashaka nyoko. Museveni turashaka nyoko. Omanyi mwekweka nnyo. Ulira. Now I want to tell all of you here that I have never been in Munyarwanda. Abanyarwanda muraho. Murakomeye cyane. Finally, I would like to make 2 points. When Obote was in power, he used to make a lot of propaganda saying that I was in Munyarwanda, I came from I don't know what, I went to Uganda. Now I want to tell all of you here that I have never been in Munyarwanda. I have, there's now no Munyarwandaship in my language. Tujja kulwana naawe mpaka okwefula kyotali kati mutula ne mwogere ennimi zammwe kyere mutula ne mwogere ennimi zammwe kyere baabo. I will start with Deputy CDF. Oyo Philip Tulaije. Lieutenant General Samuel Okiding. Oyo Philip Tulaije mwogezi w'amagye agenda basa mu Rwanda. Uyobora ingabo za Uganda UPDF. After uranvuye kuri General Muhoozi Kayinda Rugaba uyu niwe deputy we. Yicaranye n'uyobora nangutegeka ingabo zirwanira hasi ku butaka Commander Land Forces Lieutenant General Kayanja Muhanga. Ndagurukamo gakeya nanzure mucyara wacu hano Under Secretary Minister of Defense and Accounting Officer Mrs. Edith Buturo. Uyu muramuzi ko ari umugore wacu hano. Next I will introduce bali mu Uganda boogera Lunyarwanda kubanga bo kati basa face nga biraga ati mugenda balabanga basa face nze boogera ennimi zaabwe ng'amaze okuwunzika ekintu kino kati ye process eddako ng'oli akugamba mbu ng'Abaganda mwagala twogere nga titugenda fuuka nga mwabeetedde nti mutadde mu kifaananyi kitali kyammwe kati wano we tugenda okulya n'okukomba essowaani wano wuliriza wano linda ku katono nnyo genda ka savings saaka savings endowooza saaka savings ne kanzanye kano ka video kengenda okuzanya kabaana Abaganda abattibwako family zaabwe ne beeta mu lutalo nga tebalina bazadde essaawa zino tekuli ali mu UPDF asobola kugaa nti abaana bano mwebali bonna battibwa. Omuvubuka gwe mugenda okulaba ye Muhoozi Kanyarugamba 1986 amaze okuwamba essaawa zino ye CDF era nga yakuuma amagye agakuuma eggwanga n'ekitaawe kennyini naye abaana bano baalaga luddawa era lwaki tebaliwo wantu wonna kubanga battibwa obusungu bwenna ku bantu bano tebatwagala ate tebali kwagala tebakwagala ate tebali kwagala. For your information mwenna abantu abali mu diaspora omuntu yenna kasita omuzuula muntu waakabano sula wo kyolina ddoka they can't love you because they have their mission. They hate us without a reason. Remember, our grannies are the one who kept those people during their trying times, but we are paying for what our grannies did to those people. They helped them from nothing to something, but at the end, we, the grandchildren of those foreign heroes, we are suffering in our own land
These people are prospering in each and every sector of the country, but we the indigenous, we are suffering. Muwulirize bulungi nnyo mukalabe kaaka. This party is also being attended by the young cadre NRA soldiers who, for one reason or another, found themselves into the National Resistance Army today. But being soldiers, there is a sign of discipline in their mode of staying together. They behave quite different from the ordinary children. Handshake with some of the NRA young men. With a smile, young John Baptist. The president also had the time to be with his young soldiers who are today enjoying together with Master Muhoozi. Kati nno mwina kye mutawulidde mu video eyo that those young army serving officers they were enjoying with Master Muhoozi. Master ekyo temukiwulidde, master. Naye nga master talinyangako mu nsiko wadde okumanya weeri oyo Diddy gwe mulabye. Bano bonna abaana kati Museveni nakugamba oli candidate wa International Criminal Court. Bano ba child soldier video tukyazina mwaka ebujeziri. Bano baana baganda, where are they? Oh, they were cleansed out. Babatta. Naye omuntu ajja kubuuza gy'ogamba nti wammwe mu Banyankole baakugoba. Nojja mu Baganda ne bakuyamba. Bayamba nnyoko ne bakuyamba ne bawaayo buli kimu. Ne baya buli kimu ekyetaagisa notta abaana notta bajjajjaabwe notta bakitaabwe nakatokyali mu kubatta. Omuntu yandyetaaze okumanya what went wrong between you and those people who helped you during your trying times or days. What went wrong and why do you hate Uganda? Because the only people during your trying times who came in to support you financially, economically, politically, and they help you up to where you are right now. But you kill them, you are chasing away them from their lands, you are taking away their properties, you are making them poor, you are chasing them out of business in each and everything. Kiki kyatuukawo twakola ki? Bano abaana bonna wabatta, abaawonawo badduka bali mu diaspora. Kiki kyatuukawo? Okali addakadda naye linda, buli kimwagala mugenda kifuna. Awo tetugenda kulwawo. Kati musaga egenda maaso ku social media n'ebintu ebiri mu kutambula. Nina ekintu kye mbadde saagala kwongera kyogerako naye ngenda kyogerako olw'ensonga nina okukiwaako. Video sija uploadinze 1 minute. So in video nyizo kuba sija uploadinze. It is a huge mistake. Nyizo kuba sija uploadinze mu nsonyiwe. Gye mbadde njagala okubazannyira. Nyizo kuba sija uploadinze 1 minute. Nyizo kuba sija uploadinze. Okay, kale katugende mu maaso n'ekiriwo.
katugende mu maaso n'ekiriwo. Ensonga za loop ompya mbadde saala nnyo zongera mu maaso naye ninawo security alert gye njagala okuyisaawo mu nsonga ezo eruwa. 1. Omuvubuka ono Musa Sekiranda eyita Savadin tetwagala nnyo muwa budde naye waliwo security alert gye nfunye njagala okuyisaawo. Mu system ya divide and rule eya Museveni ayina ekintu kya planninga njagala kibateera wano mubeere nga muli aware. Right now tumukutte obulimaawa mu nsonga za countrywide tour za president, tumukutte obulimaawa ku nsonga za president, ku nsonga za kabaka, tumukutte obulimaawa ku nsonga za corruption. Kati Museveni ayinza okunoonya engeri ya divertingamu amawulire atya. Bw'ogoberera Genesis oba olugero Dean Lubowa gy'avudde nga gyayagala kulwanyisa Nuupu, yonna ekuwa ekifaananyi kye tuyita ekyannamaddala n'ekimyanso oba kyetandiyise reflection ku biki ebigenda mu maaso. Totya. Waliwo video eyasoose ofuluma ennaku z'omwezi ali 11 omwezi ogw'omusanvu. Omuvubuka ono video si gya uploadinze. Yasooka n'alumba Joel Ssenyonyi n'amugamba musiyazi, n'amugamba munyiwanjaga, n'amulangira nga bwe yaleetanga amawulire ku TV n'agasoma, n'ayogera ebigambo bingi n'amuvuma nnyo before nga tannaleeta kino. Kati bw'omuntu wange oli munnamawulire nga toli paid to tarnish or to damage someone's name and image without hidden agenda, ojja ne information no presenting obujulizi n'obuteeka ku meeza. Naye bw'obanga wasooka kuyita Ssenyonyi musiyazi n'okiteeka wali, n'ogamba munyiwanjaga n'okiteeka wali, n'omuvuma n'omujerega, then n'ojja n'ekigambo ekigamba nti yafuna 1.5 enguzi ku nsonga za Uganda Airlines, kitegeeza nti the first presentation of your cause wali onoonya lutalo olutera ku Ssenyonyi nga bakutuddemu bakudriving balina gye bakusindika but unknowingly nti bakuteeka mu target batya. Ladies and gentlemen, Ssemwaine Iso ne Museveni kwa assassination list yaabwe omuvubuka ono Dean Lubowa saava kwali. Kwa assassination list yaabwe Dean Lubowa saava kwali ku bantu baagala okutta kwali. Kati ku target eziriwo kwali nga baagala mukozesanga diversion in the first place. The second cause ejja kuba nti engeri gy'abadde n'olutalo ne Nuupu ne Kyagulanyi ne Joel Ssenyonyi currently bagambe nti Nuupu Kyagulanyi ne Ssenyonyi bebadde mu lukola okutta omuvubuka ono, n'olw'ensonga eyo bagenda teekawo okunoonyereza ekiyinza okuggwera mu Nuupu ng'abakulu abakungu bakwatiddwa n'ekibiina nga bakiggaddewo. Munfuna bulungi nnyo muntegedde. Nga bwe mbibagamba nti byange mbyogera kate ng'omusezi agula essiyani. Bwe mbibateera awo ne bituukawo, no problem, tewali buzibu. Oba bikyukamu siba na kizibu as long as nti nze nkyongedde n'ekibateera ku mmeeza. Sizza wano kumuwoninga, just nziza kusindika bubaka okubategeeza nti singa omuvubuka ono baba mwejjiddewo kirembe kujja kukiteeka ku kye ku Nuupu oba president oba Joel Ssenyonyi, kubanga Museveni ebintu bino abikoledde emyaka 6. Mwabatabimanyi ffe tubimanyi tuzze tubisomesera tubimanyi bulungi nnyo. So njagadde okiteekamu public nkikubemu ettaala ekisigadde Katonda y'anaamanya. Olw'ensonga njala kikoonako katono kiriwa. Omuntu yenna omusajja n'omukazi nga wasomako P1B era ng'olina omukazi olina abaana ng'olina n'obuvunaanyizibwa. 1. Bw'oba ng'ogenda tandika olutalo, otandika olutalo ng'olina omulamwa gw'olutalo n'engeri gy'ogenda okukomekerezaamu olutalo. Onfuna bulungi tiye.
Olutalo luno lwatandise ng'agamba nti Joel Ssenyonyi yafuna akawumbi kamu obukadde 7 nti ye. Naye omuntu ajja kubuuza ssente zino z'ayogerako Joel Ssenyonyi yazifuna kukola mulimu ki? Yakugambe nti Ssenyonyi yafuna ssente zino obutafulumya lipooti. Naye mwenna mwaliwo nga mulina amaaso. Oweekitiibwa Honorable Joel Ssenyonyi yatuuzanga live sittings eza inquiry nga bakunya omukyalo oyo n'abakungu b'ekitongole ekyo. Era n'amala n'akola lipooti n'agiwa Anita Amongi n'agisirikira mu ofiisi n'ayita ne gwe bali bavunaana mu ofiisi ne bakozi bateesa. Oweekitiibwa Joel Ssenyonyi bwe yaleeta lipooti okugisoma mu Parliament bagidiscussingeko na biki bigenda okuddako, Anita Amongi yayimiriza session eyo n'abagamba tetusobola kuteesa ku issue eno we yakomaawo. Kati nze njala okubuuza ssente bwagandi bamuwaza kutafulumya lipooti gikola oba zaali za kufulumya lipooti? Ebintu bibiri tetwetaaga genda walala nnyo ti ate biki yalidde million 1.7. What was the reason for that 1.7? It was not to produce that report. The report was produced and was given to the speaker. And Ssenyonyi came on the parliament floor to present the report. Anita Amongi stopped him and cancelled the report. So, sente z'ogamba zaali zaaki. Si, fere twasoma mateeka, ne tukubuuza ekibuuzo ekyo. Kati gwe nga gwaga nti professional journalist yasoma amawulire era ng'onoonyereza. Oli ajja kubuuza, what was the main reason as to why that money was issued? Ero tugambe, this money was issued to Joel Ssenyonyi, either cash in hand, either the money was deposited on the account, who was the depositor, and why the money was deposited there. Such questions, otuletere answer tuyambe kufina ffe tugenda kuyeba ku mulimu gw'oliko. N'ekintu kino bwe kibanga tekiriimu nti gwe bakusingisa okole fujja ate gavumenti emale ekugjewo bakyuse olutambi kyennwanisa wano abasinga obungi temujja kuntegeera. Olutambi lutambula luti nze ngezaako duzza bwete. Olutambi lugenda clockwise nze njagala duzza anti-clockwise mwe gye mutasobola kutegeera nsonga zino. Luwadde lutambula luti nze nduzza bwete anti-clockwise kubanga ntegedde ki ekigenda okuddawo. Okitegedde? Ekyo bwe okitegedde ne information gye ngazalinze olwaleero. Nalongo Sologate Anita Mama Lususu yakuwadde dda kampuni yala kandi company advocates yegenda okuwolereza. Nengo idalo yose mu bita kazungu waki kazungu waki bakuwadde waki lolo Anita Amongi akuwadde alaka because bakuteeka muzanyo gwotajja kusobola the end of the day akuwaga agenda kwejjirawo. So kyenjagadde okubeera mu nsonga eyo ngiiseewo buli omu ategeere lwaki. Era wenjikomeza saagala nnyo okulekaana abantu kubanga nze byange byogera kati ng'omusezi agula siyaani. Abasinga obungi temwandyagadde kiwulira. Naye nkulaza ekifaananyi ky'information gye nfunye nti bagenda bayinza okukozesa ekintu ekyo. Banoonya butya batera Kyagulanyi n'abantu be mu kakunizo konna. Naye akakunizo era ffe tujjawo obukunizo obwo teri mulala agenda kujjawo kakunizo kano. Ojja kunga Kirumbu yatobyogedde wandibadde omulekale bambalula kati gwayagala bambalule tomanyi kye tuyita repercussions outcomes oba ebinaava mu ekyo. Ku Museveni gw'omanyi yasiba Maketembwe ayina emmundu. Ku Museveni gw'omanyi nti yasiba Olivia Naluta yamuyeekera ayina emmundu ayina amasa ayina n'ebbobu. Ku Museveni gw'otamanyi. Ku Museveni gw'otamanyi yakwata Kyagulanyi emwaluwa n'amugamba ayina emmundu ayina amasasa ayina pisto ayina n'amasimu 750 n'emmotoka bakyagina tundula. Kati oyo Museveni gwe mujja muyiga empola ffe gwe tubaddemu ebbanga lyonna. Era tojja kutegeera zituwaye nzija nepa information eno. Era n'ekinyusi lwaki Ssaabasajja Kabaka bamusindikiriza ave Namibia nakira kibadde kibabwe byondo musobola kitegeera. Nakyo mukitegedde kati oluvannyuma emirimu gye tukola gino tubadde tuzaana okwemulisa nti tunoonya content no
ffe tuba tukuliyetinga bintu bibigenda tukuliyetinga awareness n'okulabisa regime kyetayagala. Yensonga lwaki bakugamba nti gavumenti eyina ebyama, gavumenti ebeera tena ebyama ng'ate gavumenti bebatukulu abantu, webeera tena n'ebyamakulu abantu. Ffe byo tujja tubikuba ku mmeeza ne tubibateera waawo mu kye mutaagala kutegeera. Muze mukitegedde bulungi. Awo nakyo nkibalekedde awo buli omu akirowoozeeko. Olw'okuba nti abasajja bano tebabaagala era tebatwagala, wuliriza ka video kano kagenda kumala egobe mu kibya. Bulijjo mbagamba ba indigenous abasuula nga muyita mu Uganda Revenue Authority bagenda bavuwaza nga temutegedde. Njagala owulirize we bayabiza omusajja wa Uganda Revenue ng'ate nzize mbagamba ebintu bino all along. Omuntu oleeta ebintu akugenda okuvunaanyizibwako Munyarwanda, tazimbanga, tagulanga mmotoka, talina business yakugerera omusolo, kyokka nga ye Munyarwanda akimanyi nti missoni yammwe yakubaavuwaza oba missoni yaabwe yakubaavuwaza, mulemedde mu business. Bagenda bakola kye balina okubakola mu kiwulize bulungi nnyo, gwakyasobola wuliriza. Balina okunywa ku tuzzi. Baba TV oyo mukulu byayogera bya bulimba oyo mukulu wa Revenue Authority zenakiri yalinga wano obutimba emiliyoni 8 n'ekintu emiliyoni 8 n'ekintu obutimba 10,000 nentolako obutimba 48 nga mputwala Soroti. Abasajja ne banzijjako emmotoka yange ne bangamba obutimba obwo bwoyina etubagala emiliyoni 10 bwe tukutwala ku Revenue Iganga. Naye ffe tuwa omukaga tukuddiza emmotoka. Abasajja baaganira emmotoka yange n'ebintu byange ne basala ebbeeyi y'ebintu ne batuuka ku miliyoni 3 n'ekitundu ne ku miliyoni 6 ne bampa n'enamba 2 kwemanteeka essente baziriza emmotoka yange nenziruka emagamaga ku poliisi ne mbaloopa. Poliisi neetuuka nga bakwesa emmotoka yange okumala ennaku 3 ne bagisuula Iganga ku Revenue. Bwe baasuula emmotoka yange ku Revenue Iganga nenziruka Nakawa nengenda bawaabire Nakawa natuuka leeti babakwate bangamba nti tebamanyi yateeka emmotoka yange Iganga ne poliisi ripooti zino zirinange eraga nti emmotoka bagisuulawo ne badduka. Nawunzika nti omwana gwenjogerako akulira Iganga nti mwana wa mukulu gwendeetera ebizibu. Nze ne bankwata ne bantwala mu kkomera ne bansiba ejjinja ne banta ne bantwala mu anti-corruption record. Omusango ne gubasinga, bwe gwamala okubasinga ne bakola apiiru ne basinga. Kamisona General omupya n'ateekawo akakiiko kanoonyereze ne kabasingisa omusango. Aba compliance okusooka babasingisa omusango ne bagamba omusajja ono yasayininga yasikiriyalinga juuza ebintu webiti nebiti buno obutimba obw'emitwalo 2 ne siringi 7 bwe bumuleme okukiriyalinga. Abasajja bambonyaabonya ne bankwata ne banzigalira mu kkomera maze emyaka 7 tuwoza omusango mu anti-corruption court. Olwagize bansuulidde ebintu byange bimaze emyaka 7 mu kooti mu sitowa yaabwe ne babinziriza nga tewali wadde n'akantu n'akamu kensasudde. Owulidde embeera kino gye tulimu olina kukwatako ebintu byo nti mwana wagundi. Kati era omukazi olwo yali akulira Iganga juzi yansindikira abajase lwange ne batwala abaana bange bonna ku ssomero ng'akola revenge nga bamuteese mu kitongole ekyokumazzi. N'abatwala abaana n'abali ku ssomero ne batwala n'abali esseeta bonna ne babatwala nga mu nnyumba buli gwe baza tebasanga mu kitule nga bamuteekako empingu bamukumira mu motoka boogera obutimba we buli ng'akola revenge. Owulidde mmwe ekizibu ebintu byonna mwabifuula byammwe. Era oyo omusajja oyo naye yakulira Revenue Authority musajja wattu naye bambi naye gezaako okubanga nyamba naye nga buli sawa bamulimba nga bamugamba oyo musokaali bwati ogenda okukakana nga babasinze ne badduka ne bakola apiiru ne basinga ne badduka ne bakola biki ne banteeka ku musango ku ssaawa 3 ku makya nga ndi mu buli mwezi ssaawa 3 nsula jjingi mpangisa emmotoka entwala mpangisa abankuuma mukulu bafula mu kkubo bambonyabonyeza nnyo nonyana kubanga nenkyabuze wendaga nekati ndi mu nnyumba muno sifuluma era bwe zibandetera bona obutegula bonna nabubikula bonna butonya bonna ennyumba nandesa obutimba nabuleetera mu nnyonyi nejja neeraningi owange ku nyumba waggulu nembulira mu butegula waggulu mu nju ne balumba omwana wange omulenzi ne bamugamba simaawo butimba buli mu ttaka ne bavaawo ne balumba ennyumba ya neiba eseetawera lwaki tagigulawo ne basala amakufulu gonna era oyo mukazi yanjigganya nze sifuluma wabweru paka ndi mu nju muno mbeera owulidde kubanga omwana wa mukulu tayogerwako
nobuuza ntulowooza tukole ki okwata otya omuntu nemba wenamba bbiri nti muziteekako sente bano bansaba sente naye baabano mubakwate entuyasasula omusolo ate nemukwata munze nemutwala mu kkomera owulire banka nezitunda ebintu byange byonna kwewuba ku musango nguze baloya mukaaga okakana nguze baseggona be basobola okuwoza enkuta bebawe sente mu kooti bawaayo sente ngenzeeko mu kooti mbawabire balesa abajasi bankubidde ku kooti empapula zonna we ziri mu mawulire sigaze namba zange zino kibirango mbikuleetera obirabe empapula mawulire empapula zirina 30 zonna zikubasitole mawulire naye nga teryampuliriza nti omwana wa mukulu owulire nanyana nenyonyola kamisona general naye ngaokutuuka waali nga tebanzikiriza kumunyonyola owulire okakana nfiiriddwa ebintu byange byonna biweddewo ku misango okakana banziriza ebintu bimaze emyaka 7-8 owulidde kiki kyetuliko owulidde kiki kyetuliko kiki kyemuliko katunonye gye tulaga tubalekere eggwanga lyamu togenda tukwetaaga buli munauganda munaffe tebabaagala tebalina kyebabaagaza myaka 7 musajja agambye kanoonye passport anoonye wafuluma eggwanga Uganda libalekere oyo soomu bangi oyo asobodde okukuba essimu n'ayalya Revenue Authority kyetubagamba tebabaagala kyovulaba mbanyumiriza mu kiggula luggi kiri omwala omuntu omukwanukana yankubiri nambuulira story nengibatera mu kiggula luggi tuyina abalalu bangi naye abalalu abali botabekasibe balalu eri abalalu balina visa balina passport balina n'obutuuze mu nsi z'abazungu bawagira NRM bibalalu abasinga obulalu ku nsi kuno bw'owulira omusajja ng'olwo n'atuuka okubanga myaka 7 amazeeko business n'ennyumba n'abaana abasiba naye n'ayagala kufuluma ggwanga eri abafiiriddwa ssente zaabwe empitirivu nga mudda omuseka bw'owulira okubonabonolwayo kubadde mu country tour mu Western region ya president weewuunya ensi omusajja n'asasula ssente z'ebisaawe ne bakubira nannyini kisa mugamba okujjako ng'okooyo okubeera nannyini ttaka eryo oba ng'okooyo obulamu bwo tebagenda kutuuzaawo olukuŋŋaana ekisaawe kya NRM kati kino kankibagamba lete mukimanyi taamu eri ewedde ya Pirato gye yawangula ng'ovuddeko eno yagula rediyo n'agula TV n'agula ebisaawe byonna ne conference hall mu ggwanga lyonna nga takkirizayo muntu n'omu amuvuganya kuba lukuŋŋaana bwe mpulidde ekigambo ng'omusajja nannyini kisa president yasasudde mbu yabamuga ekisaawe kya NRM temukkirizibwamu wa kibiina kyonna kubwamu lukuŋŋaana n'enzirayo emyaka 7 emabega okujjukira ekintu ekyo nti kyaliwo wa Piraato nga takkiriza muntu yenna amuvuganya kuba lukuŋŋaana mu ggwanga eri ng'ebintu byonna yabisasula byonna tetubagamba kyekiyinza n'okuddako kati gongamba otya nti private property owned by a citizen of Uganda doing his personal businesses that he or she is restricted to carry out business with the different people in Uganda. President Nancy radio sitabaje kwese magati either tubajja ko license ne tubajja ku mayengo okukyaza kyagulanye the same system ne bamu blocking main entries ezabuli kibuga ne bamutwala okuyita mu byalo kilometers 10 okutuka ku venue nga basula buli district basindiseyo abamajje abapolisi aba SFC abapuso abafuso abapupu ababuli kimu dokuluji kuliji tototototo achiwe nankogu titukureba mu rukungana rwa cyaguranye urusumero people power titukurebayo luji kuluji buli district Robert Kyagulanyi center mo jabadde nga bagenda luji kuluji bakozesa HM ne rusiwanu bombega bona tetukula mu rukiko lwa Kyagulanyi kujo yera semuka ku kyalo ne webuza insi kije tubeera munga you restrict people's rights okuba they don't exercise their rights. Buli avenue mujigara buli avenue mugezaako jiggala naye mbabuulira mukola nsobi
avuddeyo n'amaliriza enkuŋŋaana ze afunye disappointments lwakuba nti abantu bawaganyiza ne bajja ne bamulaba in numbers kyembadde temusuubira naye nze ekisinza okunzijja enviiri ku mutwe mukama nsaasira bakabulaza west eri bubi western side of the country eri bubi terina ku oxygen eri mu intensive care unit ndowooza mbala yepresenting a west ebisigadde wonna bali bubi totally bubi zakibula tebaagala bagendeyo west oba gye tuyita ewaffe mbaganda baffe abali mu western side omuli abakiga abanyankulu baki bonna bali bubi ebizimbe ndowooza biri mu mbala wasigadde wonna wali abadde nga agoberera tuwa ya western Uganda njagala owandiika wano byenjogera wano bikyamu njagala abantu 5 bokka ng'obadde ogoberera okuva lutwatandika tuwa eyo abantu 5 benjagala kuno abadde bagigoberera okujja obadde togigoberera towandiika bwabyenjogera bikyamu west gye tuyita west ekoma mu mbale wasigadde wafu uno Aisa mugenyi waayo akugambye I saw it and I cried simanyi oba oli waawa oba ndabyeko mugenyi oyinza okuba oli munyoro oli mutoolo wafu naye bo babuuza when they steal the taxpayers money where do they take that money? That money goes direct to Rwanda. That money goes direct to Rwanda and they have invested in the so-called capital city of Rwanda, Kigali, heavily, and other small towns or districts in Rwanda. But Rwanda remains the same as it was, apart from the capital city, Kigali, whereby these so-called Banyarwanda who come afraid to be Banyankore, they have stolen billions of dollars from Uganda, and they have invested that money in Kigali, Rwanda, heavily. They left our country, especially in Uganda and the other parts of the country, poorly, as it was since 1980s up to right now we are. When you see that, when you enter the capital city, as if it's a rural area, the capital city, Kampala, enguudo afuzi b'amatole zibalekawo zikyaliwo, amini zirekawo zikyaliwo, the same malwaliro, the same nguudo, the same political structures, kutta kuwamba kola buli kimu ebiriwo tekikyukangako. Peaceful change of power again. Right now we are in dilemma, but let me tell you one thing. Be happy, stay strong, tozikiza. Wachi. Tugamba nti obwato bufa magoba. Lukujja webajjula litonere kutwala webasaaniika. Lwaki lukujja webajjula kutwala webasaaniika? Mulwanyi olutalo lwa comrade okuva mu 1996 okutuuka olwaliro naku z'omwezi 19 omwezi ogw'omusanvu 2024 olw'okuzaganya Museveni atawangula kalo wadde n'akamu nga zaakozesa amaanyi g'emmundu. But njagala obeere critical ennyo ng'owulira ewantuwa. We, the indigenous Ugandans, we are very lucky. Why are we very lucky? First and foremost, Katonda yamma Janet Kataho omwana omulenzi. Kyandibadde kibi nnyo nga Janet alina omwana omulenzi. First point. Second point. Museveni bwe yava mu nsiko yakola endagaano nnyingi nnyo ne ba comrades banne bonna. Both Abanyarwanda ne ba indigenous Ugandans. Bonna 100% yabali amwenkwe. 95% n'abettira bo bennyini.
teyalekawo space to groom oba okukuza n'okutendeka omuntu agenda omuddira mu bigere singa abaawo ekizibu. You should celebrate that. Agenza okujjukira nga it's too late mbwaleeta dere drinking general atagendangako mu lutalo atayina digiri nga n'amagye agasomera mu ddiiro nga buli kimu takisobola kati mbu gwasubira okuleeta amuddire mu bigere ate tamwesiga kubanga amanyi ensi temwagala. Alright, wetwogerera wano, this is a breaking story. Yoseri Tibahaburwa Rutabayisirwa mutabani wa Karekezi si afuge eggwanga Uganda. Museveni dame abamanyi dame abambazize bengoye z'abakyala n'abaami obuno bugologosi bategako engoye nosanga akasajja kayina kambadde olugoye akakazi kambadde kakana kazi kakanyumengeda gulolo tomaze kwetunda kufigayo fige kulinga ekibbo obe kulinga ng'ensawo y'amanda obe ensawo ya pamba bwenoloza nti akakazi akali physically fit kaddame olugoye olugulu ogenda faanangako ye situation Museveni gyalimu. Temugaa nti mbavuma mbabuuli, this is a reality, mbabuulira bintu byange. Kino nkikutaddemu ne nkikutegeeza nti Museveni mutabani we gwaga nti gwagenda oteekawo essaawa zino abanga omuntu azze okugula olugoye nga guludde ku ddame kaddame kaakolamu kalina figa kalina entumbu empale kakutte bulungi kati gunoga ezo bwenza abaana ejja kulabika nkaddame n'ogenda mu dduuka n'obaga njagala olugoye ne bakuwa sayizi eno olwambala kumbe gwe tomaze kwetunda figa yeefaanana etya. Oli olimu amagondogondo olimu ebinyamanyama oyiikayiika kati ogenda oddwala yewe banzibi naye nga sifaananye kaddame kale kubanga toli kaddame. Kati essaazi mwe twogerera Museveni ddame Salimu Sale Kisawuvuga wetwogerera yafuga eggwanga Uganda ng'alifugira ggulu amuyambako ye Janet Kataaha oba ye Janet Kembabazi yamuyambako nga n'empapula zonna ezisayiningibwa nti Museveni yazisayininze Museveni wamuleetera butezi n'asayinga nga tasomye ndamu ne basayininga bo bw'aba si Janet abeera Salimu Sale ky'ovola buli pulaani yonna ne puroguramu yonna ey'obufere ey'obubbi neya buli kimu n'eddiru zonna owuliranye ekigambo ggulu ne bw'owulya parliament saga corruption emivuyo gyonna girimu Sale kubanga essaawa zino yakola ki yali mu charge y'okufuga eggwanga lyonna. Naye fun enough oli sibagambye nti ye dame ate ono ye General Salimu Sale Kisawuvuga musajja wattu lwakeesa lwabala nga nkoko ya mutamiivu temanyi lwanagirya lwanajja nga wala gyamukubye agirye atya. Nabagamba dda embeera mwali era mukimanyi bulungi nnyo nti alina n'ekisawo kye kyatambula nakyo ekyabiki alina n'embwa z'ejjamani zino German Shepherd alinamu zi German Shepherd alinamu nabuno obwa bugundi buno bulagayi bumbogolera buli kaseera ate fun enough Museveni sanctions zijje zisinga obungi muhozi wasobola okugenda Rwanda oba Dubai oba China oba Russia enseda tasobola zigendamu kezi business za East Africa. Salimu Sale bamuteekako travel ban ne bakuntumye the moment they left the 1986 Gorilla War ye bamuteerako embago we bamukwatira wona bamukwate bamusiba kyobola tuli musanga nti agenze mu nsigundi ekyo mbadde temukimanyi. So talina option either kufiira mu ntebe obanga tukoze kyetuyita kirimu practical planning ekyaggi ekyo nekijja ne kimuyoolawo otherwise yamanyi nti alina kukola ki ddayo olabe bulwadde ajja kukola okwogerako eri kuba n'ekyambu agenda kwogera kye bateekawo limba agenda kwogerako wealth creation. Who is wealth creation? Wealth creation is General Salimu Sale project. Niyo omuntu agenda kubuuza physically osobola okulaga wealth creation weeriteriiwo. Genda olabe ku mitimbagano buli lwajja okwogera is going to talk about wealth creation. What's wealth creation? Agenda kwogera ku security situation mu Uganda, either agenda kwogera ku Congo. Okitegera kati nkyamu agenda kwogera ku wealth creation ndoza nayo kankanga abantu boteekalakaasa
ezo na bintu bya genocide musale bya muwandikira nga dame yajja atula musomere bintu bye ngoli bwa taking orders kati what a chance nkyabatiisa baliko sanctions abatiisa balwadde nnyo tomanya ani agenda kusooka munne kufa tomanya ani afaddi nga mukyali kubina ebyokudda mu kulya mu nsolo ko member parliament mulya sente mwebulaganya nga bafuka bana abaga mukole kitu mwagala kikola fe tuli mukulwa na mutulabo bi bye tubagambiisa mu amaaso katonda tabanga ko musiru buli kintu kibera kentandikwa n'enkomerero. This family is going to suffer ato busirwa yina obuyonke boke nyini badidde sente z'eggwanga ne bazifulumya eggwanga esigale bazimba mu Rwanda. Yensonga lwaki gwe njagala oddeyo owulirize buli minister bw'ajja n'ayogera, we are warning you, whoever come to plan to demonstrate, we shall kill you. What happened in Kenya, it won't happen in Uganda because the security is available. We won't tolerate that nonsense. Ladies and gentlemen, akatali kabbe amagumbo olya usula mulyango. If you are not in a panic mode, does it require you to come to start intimidating the citizens? If you are not in the wrong place, you are in the wrong place, dealing with the wrong people, already mulimu overstay. Mweke nyini muchimanyi, the world knows that you are not Ugandans. Echo muchimanyi. So, bwato tidete wetaga kujja kwogera ku nsonga. Okitegera? Minister of Internal Affairs ezo n'ayogera. Typically yakyogera. Kubanga yagamba, at my age, I don't think I will go in exile. No. I'm already old enough. We had our time passed. We have kids. Where are we going to put these kids? So we need to initiate with these people. We get peace in our country. Me, I'm not interested in going in exile. Kubanga akimanyi generation by generation wekintu kikyuka. At one time yagamba, whatever these young people are doing right now, it's exactly what we did. Yabaga nti abaana bakola essaawa zino naffe be twakolanga, but lucky enough, this generation, all these boys and girls, they are somehow peacefully, because they can speak. For us, we didn't take our time to speak. We went directly into terrorist groups, waging wars, killing people. But these people, they have initiated the peaceful means of talking or demonstrating. Or yabyogera Minister wa Internal Affairs. Neyaga bo kyebakola mu ntandikwa kyali kyakutandikira kwenyigira mu bikola bya buyeekera, kukuba bantu, kubatta, kucyonola. Ffe tutandise na kwogera na kwekalakaasa. Kati lwaki bo abati okwekalakaasa badeployinga amagye across Buganda with what? N'olya Pastor Mulamba naye nga si pastor, onabagamba top commander wa M23 gomuyita Pastor Bujingo, Yonzimana Bujingo, alina ne church Rwanda nga ne bagiyita Pentagon. Era I'm here to tell you, whoever is waiting for Pentagon in Uganda, it won't happen and it won't be there. Pentagon bagizimba dda Rwanda gyeyazimba Pentagon. Nezile ndiga za Uganda oba ndiga kiba oba ndiga za bitanga. Oba zine ndiga z'obuwalabu ezirina embobe ennene zingana endiga zennyini. Akasajja kazimba dda Pentagon Rwanda gyeri. Genda oginoonyereze kubajja kugambira omubye musawo Muganda. Buuza kayina Pentagon Rwanda kagizimba dde waawe gyeri. Kyovula jana gamba bwe temugenda kwekalakasa. Bible yennyini temuli bintu bya bufuzi. Kati gula okuba nti oli political commissioner go badeployinga mu church. Ye tactics gy'okozesa okutiisa abantu. Mbwe abaana bali mu America ani yagaana okuzala mu makula. Omuujiza ekiwojjolo emyaka gigenda mu mukaaga teri wadde akaana akalema akapama mu lujja. What went wrong? So system gye twagala okujja abantu mu buwambe
ye system gye muteeka abantu ne mabulira story zitasobola kukola nga ne Bible ekugamba nti ataakole n'okulya taalyenga. That means you have to let your followers to go and work. Then the remaining small time they have in the evening or very early in the morning, they come, they praise the Lord, as simple as that. But 24/7, 7 days a week, 30 days in the month, you encourage them to come for prayers. Bagenda kola dinga ate obaagalamu esente. Nga ne Bible ekugamba nti bw'onooba tookole n'okulya toolyenga. Bible nekugamba nti otyanga kitaawo n'ennyoko lwaki otya bujingo? Who is bujingo? Imagine a foreigner, a camouflage that he is a Ugandan. He is not a Ugandan, he is a true Rwandese. And right now all of you been waiting for Pentagon to be built in Uganda. That gentleman already built Pentagon in Rwanda is there in presence. Weri mu Rwanda Pentagon mukinonyerezeeko. And 70% the money is collecting from you is spent on M23 rebel group in Rwanda. That group is supervised by his big brother and his sister who stays in Tanzania. Netu bagambe esonga zino temuwulira. Era mulinda tujje tubagambe n'ebisingawo ku ebyo kubanga mwemulisa temwagala kutegeera. Mujja tegeera ng'obudde bugenze. Ffe tugenda bbaluwaako. Mujja tegeera ng'obudde bukoze eki? Ng'obudde bugenze. Alright. Buno obaka njala bugende eri ba MP mwenna, aba National Platform, ba councillors, ba chairman of the 3 n'abakulembeze mwenna, n'abeera ne president. Waliwo akasajja aka ISO nga kano kakola mu ofisi ya Mpuuga bakayita tumuhaire kakola mu ofisi ya Mpuuga ke kakulira abavuka bonna bali ku mitimbagano okusaasanya ebivuma President Kyagulanyi Center mu Joel Sonyonyi saako n'obuwondo bonna obuvuma abasajja b'opposition n'okubasindikira abasajja abega okulaba nti babatuusaako obuvune n'okukwata abantu bonna. Akasakejja kano bakayita tumuhaire kasajja ka ISO era nga kaludde kakolagane n'Empuuga kankabazumingire mukalabe. Ali mu saati enjeru sosali mu jacket sasali mu coat akali mu saati enjeru akasibye tayi akayina ennyinde kalinga omusokoto gw'enjaga obange ennyinde kalinganga akagatto k'embizi ng'omutego kalinganga omutego kalinganga ejjinja ko baseseza obuwunga oba ko basesa eki obulo akakali mu saati enjeru ako kasajja ka ISO kakola mu State House katuka Mpuuga kakola na kebi mu okubega opposition n'okukola emirimu gy'oku social media kano kenjogerako kano ako omutego kalinga olubengo ko baseseza obulo ndoza mwenna ba MP ba kansala bani mwenna abali mu opposition nga muli kumalimu mutuufu ke kasajja bakayita katuhaire kakozi ka Mpuuga n'abalabo bonna abali mu kukola emirimu egyo. So ensonga endala mayi twagala kuyita mu bwangu budde tulina butono tulina obudde butono nnyo. Kansula nti kisawavuga kwoli wano ng'oli mu ggwanga lere weetuumira erya Northern Uganda gye wafutubbala. Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokusatu omwaka 2025 kisawavuga nga tannafuuka Lugojamye nga bw'ali yayogera ebigambo bino. Yali lukungiri nga tannafuuka na General akyali lieutenant yasoma bw'ati yagamba bw'ati Lieutenant General Karebu akandana ko Salimu Sale Kisavuga has predicted tough times ahead of Ugandans if they don't cope with the current political environment.
He said if politicians do not change their talks, the future will be tough. He did not elaborate. Sari was speaking at the Thanksgiving of ceremony of baptism of Joel and Angela, children of MS Inidi Kankunda, a state house employee. Kati bino yabyogera mu 2:5 tuli mu 2:24 y'emyaka 11 bazze bakimanyi nti ebintu bigenda kukyuka. Kikagero kali kekunyumirizaako emabega bakimanyi ye system gye badde bazze bakozesa okutiisatiisa n'okubuulira baboka ennyini bakimanyi kiki ekiboolekedde naye balina ekizibu kimu kyekiruwa. Ekizibu kye balina bakiyita intimidation. Bakanga bamala okukanga ne bagattako akagambo ke bayita resistance. They resist where it is necessary. Intimidating kwe kutiisatiisa ne baresistinga mu any situation okulemerako mu kimwandiisa okulemerako. Kati lwaki bakikozesa? Bakikozesa olw'ensonga yino wano wammanga. 1. Emitendera gyonna omuntu wa bulijjo gye yandiiseemu bwe baali bava mu nsiko baagiggalawo. Gyegiruwa. Remember batandikanga Flonasa ekibiina ky'abatujju. Mumpulirize bulungi wano njala mbere nga mutegeera bulungi. Batandikanga Flonasa ekibiina ky'abatujju. Nenga ekibiina ekyo kirimu ba intelligence officers abali mu government y'Obote ne Amin. Those are the two key points. They started as terrorists in 1970s. Naye ate mu ba terrorists abo mwali ba intelligence officer abali bakulira ebyokubega. Yensonga lwaki 60% of the Ugandan budget egenda ku intelligence. Sentenda ne bazikozesa to create more rebel groups across the country so that teberayo muntu yenna afuna kirowoozo kya kutandika group yaabwe yeekeranga si yaabwe. Obonfuna Museveni ekimusindisa amagye across East Africa ne Central Africa eyagikozesanga backup. Nti ni case wabera muntu yina kuyekengera asobola creating another group nebera parallel kweno nenga they are in communication. Whatever they do they know that they are communicating. Dozo mukitegedde bulungi ku nsonga zino. Bwamala ekyo najja natekawo system yaba RDCs, Residence District Commissioner ne Deputy Residence District Commissioner nga bakiikira interest za president yennyini okuva ku district mpaka ku kyalo wansi. They make decision, they just report to him. Natekawo fuso buso pupu kiwonna okuva mpaka ku kyalo wansi nga bakozesa advantage gye baalimu mu regime ya Amin n'ey'Obote ey'okuba nti babega okuva ku kyalo kugombolola kumuluka mpaka ku district ye system kiyakola. Kati namanya nti how am I going to handle the politicians? Mumpulirize bulungi nnyo. Himself yakimanya nti bwe tugenda mu byobufuzi ebyaddala talina chance ya kusobola kuwangula akalulu. Nakosa system eyo compromisinga bannabyabufuzi. But yeah, akugamba I'm the general, I'm the fountain of honor of Uganda. Yes, you a politician, owangudde obwekulembeze bakulonze, but
we are going to discuss national matters. You are here as an individual. You represent yourself and your family. Live with the people who will handle them. Kati najjanga akulietinga abantu nga bateka ebibozibozi ebyawukanya n'abantu baabwe ku ground. Najjanga kyovola batekawo kyankwanzi. Eyo kyankwanzi ngenda giyita laboratory ey'okwoza obwongo bw'abantu. Najjanga abozo omuntu ayingira ekyankwanzi nga muntu n'avayo nga mbuzi avayo nga ntezi mu maleeto ng'obwongo tebalina. N'akuwa confidence nti you can represent him anywhere wali nga ne wadde taliwo, you can represent him. That's why tosanga chairman wele so nga NRM ayogera ayina obuyinza bungi. Chairman wele situ no sanga ne ba informant bayina obuyinza bungi. No sanga nga buli muntu yamutekamu confidence saying you can without me the moment you report to the authorities that this has happened. Bien njogera kondoza physically mu birabo bimanyi mulungi nnyo. Bino banyumiza bintu biri ku ground. Sikutiisa sikola ki nkubuulira otegere ekintu kiri ku ground. Okitegera? Abamu bwe yabafunanga n'abatwala mu system ye. They resisted okubeera mu system ye. Kyeyakolanga ng'akozesa ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence yabawanga obutuwa. Olwo ebiseera bali tebannamutegeera nti mutemu n'okusukka ku kye bamanyi. Era mu regime ekyasinze kutegeka party, conferences, seminars, outings, handouts, trips nga government ya Museveni awakanya wandiika ano comment njagala abantu 5 bokka to confirm this. Teri government yali afuze mu Uganda ya Museveni ngekoze ebintu bye mention zaawo njagala wandiike wano njagala abantu 5 wano. Nga ibula da chikazizi ni ula da chika 8 njera fundi kitanda kino kyonna kino kyokka. Nakafunda ko bantu bameka 3 bana batanse jikwatamu 5 6. So in that system or policy, some people thought that they were favored, that Museveni loved them. They end up being poisoned in that system. Nebali obutwa ne balwalanga cancer ne bafa, abduct ne bafa. Yatta abantu bangi in that system ng'akozesa iso ne semwai. Yatta abantu bangi nnyo mu system yatta abantu bangi nnyo. Na getting a lead off of those all abali bagenda omutiisa tiisa bate bakkiriziganye nabo. The same thing which is taking place right now, until when we came on social media, we started to expose him. Abadde luck enough bawonye, abachina urban excitement ne trust Museveni. They will die and he's still going to kill them. Ngabakyaloza nti abaga, he doesn't love you. He just uses you nakulekao for his personal interest to protect his seat and his family. That is it. Bwe yakulemanga mukatwa yakusetinga masasi. Bwata kusetinga masasi na kusetinga accident. Bwata kusetinga accident yakusetinga nga abatemu. Bwata kusetinga nga abatemu yakusetinga nga system ye nyini ngokola business na kukubisa stress mu business mu revenue masomero mu buli kimu wonna ebintu babitwala na kukuba umanyi stress byaddala temanyi sirimu, stress temanyi COVID-19, stress bakubisa stress negenda ogudu. No sanga musajja nga atambula ayogera n'okumusajja. By the way, nali simanyi lwaki abantu batambula boogera. Nali ndowooza balwadde ba mito balamu. But when batula nsi n'enkola research nazula abantu balina ebizibu bingi.
Olianza kwambia yali mugaga nga ina sente zigenda nga alaba nezigenda nga bamucyankalanyiza mu business omukazi amucyankalanyiza nengo ogenda okutuuka okula history nga bonna baziba cyankalanya banna bya bufuzi bonna bakazi baakabano nga abakazi bacyankalanyiza abasajja babase Museveni abantu bakubisiza obukubiza stress n'emukuba n'emutta n'alaluka bangi nnyo kati goza mbu akwagala nnyo era bulabula omusajja obuli emmenga bukola nekira kanfundikire wano mu dakiika 2 gwe wenna omuganda alikolo ng'owabeerako emmengo wasavingako emmengo banga mmengo gitegedde butegezi the same scripture Mayiga gy'akola gy'ayitamu n'ebintu by'akola 95% ye system ya Musa kati Mayiga ali mu kugimplementing ya mmengo bwe tukibaga mugamba abaana baluba bitiibwa abaana basanya obuganda no we are stopping something bigger than what you think or what you thought. Chinene nyo Museveni kiyasoko kola. This is exactly Mayiga kyakola. Compromise, assassinate, intimidate, represent yourself as you are the savior. You are the gentleman allowed. Nobody should present himself that is in front of you. You are supposed to be ever in front of all of them. If the worst gets to worse, make sure you confuse them, create diversions. Exactly, my God. Tulimu situation imbi. Creating a function. Okulaga abantu nothing bad is going in Uganda. Exactly, ebintu byennyini byakola. Samufira. Simache muri nsasula abandi mpadde muri bwe mwani bimpadde ngo budde bukyali bwe ndabanga mu mpe buli byanga budde bukyali bile material badayinza biba mu mpe buli byanga bukyali mu mpe buli byanga bukyali abasoma amawulire abasoma bile bintu bade tubasula bibaga bana ya bufuzi bibagambye bibasomeseza mu mpe muri byanga budde bukyali Kula Katonda n'ensi yange kuuma Ssaabasajja Kabaka kuuma Uganda Mukama bankomera takomera mpeera tujja kusinkana njabbabuulira tujja kulaba video wene mutambule mirembe mweraba